twakava mu bululu era nabadde nga ndi omu abali mu lwokaano eyo waffe mu kitundu ky'e Butambala. Naye okuva obululu buno lwe bwatandika si Butambala wokka, buli candidate si kukola bukozi gaali, naye state yo yakola eggaali, ng'eggaali yayo yagikola ng'ekulembeddwa bajaasi n'abasirikale. Twasooka ne tulaba obubonero obulaga nti abakola ebikolobero by'okkuba abantu ate bayinaayina. Ewange ne bakwatayo n'abantu ne babatwala ne mu kkooti kuba baali batangidde abaali baagala okutukolako obutemu nga kampeyini zitandika. Kati bwe twatuuka wano mu kulonda, ndowooza ewange eyo baali balinayo ekkobaane, naye ekkobaane buli omu alimanyi kubanga ne pulezidenti yakubayo laale kyali very clear nti awo baataddewo kaleegi flag. Ne bakyusa buli omu, bakakyusa ba RDC emirundi 3, bakakyusa ba DPC emirundi diso, to the extent nti n'olunaku lwe twalonze ng'enkya kulonda bajjawo DPC ne baleeta omulala nga bagamba nti oyo abaddewo ko n'ategeera ebigenda mu maaso tajja kuba na bukambwe bumala kubanga abadde alabye obwenkanya bwe tukoleramu. Kati ku lunaku lw'okulonda n'ab'ebyokulonda byennyini baabajjako ne baleeta abalala nga tuza n'ennaku nga 2 n'abalondesa ne babakyusa, ne nga ffe abalwanyi era twasigala tugenda mu maaso. Ku lunaku lw'okulonda ku makya ebitundu ebimu nga tebasobola na kukkiriza kuteekayo wadde polling agent wadde abeera agenze mu byokulondesa. Era nsaasira abo abalowooza nti ogenda kufuga abantu ng'eyo bwotyo gye wayise okwanawunsinga, naye newe na bano baabuuka mirambo oyinza obutabanyenya. Kati be bamaze okukola ebyo byonna, akatono era ke baatulekerawo ka space, bagenze okulaba ng'ebivuddeyo era nga tubawangudde. Especially nze nja kweyogerera kwa nadde mbawangudde sala nga mbawangulidde mu bitundu bibaleseewo ebitonotono nga babitukkirizaako okubikuuma kubanga kati ku kiro ekye13 kibandooza kirikuba saa 9 ogw'ekiro, 1 ewange waka we baali twakozesanga eggattiro ly'obululu, ewange waka obwa pulezidenti n'obwababaka ba paalamenti. So abantu bonna aba polling agents betukozesa baali balina okuzza DR form, abamu n'okujja bambi basasula akasente kebakoledde. Kati waliwo abantu bangi, naye waliwo n'abaali bategedde nti tuwangudde nabo nga we bali bangi. So nga tunaatera okwetegeka okugenda tutambule tugende ku district kubanga tuba tumaze okukuŋŋaanya empapula zonna nga akalulu tukalidde. Twagenda okuwulira nga waliyo olusamba ekinga ekisinde ekiri ebweru, within no minutes ne tuwulira amasasi gasookedde. Embeerawo sigawulirangako obungi, oyinza okulowooza nti awo waliwo omulabe, ne bakuba amasasi okumala eddakiika nga 2-3, ne bajja ne basembera ku nnyumba nga bagamba mugguleewo twagala Muwanga, mugguleewo twagala omubaka aliwa, mugguleewo. Olujja olw'omu maaso ne lubalema ne balumba olwa galagi. Kati jjukira nti abantu bangi abaali babadde waka ndowooza mu kuwulira ensambattuko eyo bayingira mu nnyumba ne baggalawo enzigi. Abasajja bakagwa ensonyi ne bakwata oluggi lwa galagi ne balukuba amasasi, ng'ate bakubira ku range nga omuntu beera omukuba mu kifubafuba. Abantu balaba bafa bangi ne baggulawo, bagenda okuggulawo ng'abantu 10
bamaze okufa nga mirambo giri awo ndowooza ate awo entuyo ne zibatuyana era kamera endaga tyomu ku yali akulembera abakulu abo asanga ono yali akyasamba olugi ng'amugamba nti gwe bino bye mukola munatta abantu bameka wano olw'omuntu omu gwe mwagala namukubamu n'empyezi 2 era okumanya batemu obugenderere mu kiraawo nga bakyakuba amasasi mangi ne baleeta loole ne batikka buli mulambo ne bagujjawo neyali obanga oli injadi nga bawalabi bakubyeko bakuleka bakugjeewo basuubire nti oyinza okugjawo obujulizi bwonna kyawe wattidde abaki abantu naye ndowooza omusayi kuba nagwo bagezaako okuleeta amazzi bagusirimuulewo naye ngaogumu tebalina gye bagutwala tugenda okukeera ku makya nga omusayi unfortunately ebweru nga bomanyi compound buli motoka eyali ate zaaliwo nnyingi nga bamuvaoko buli motoka yalimu abantu abaali bawumuliddemu n'olwekyo balaba bulungi era abamu abali brave babikwata ku kamera newaka waliwo kamera babitwakwata ku kamera kyova olaba Museveni baba taswalangako ku luno agenda kuswala mu byayogedde mbu abantu balumba nejambiya nensuuluulu ne balumba police station ewaka ewange ku kyalo kwenva bakiyita Bugoye tekuli police station mu maka mu garaji ewange si gate egula police no kakati so bajja ne batirimbula abantu ne babatta 10 ddamba mu kifo kimu era kisinga obamalako ensonyi nti twagenza okuziika and I can bet you record ziri mulago ne ku 7 twakaziikako 6 naye we bajje emirambo gyabaddeho 15 egyebutambala era nataddeyo obubaka nti buli muntu anoonya omwana we nga taliiyo nga takola ki ayangwe mangu agenda akebere ku mirambo gye baga nti gyava butambala kuba mu mokyale bagiraze nga giri 15 ne bano bagamba emeka bagamba 7 so president abamubuulidde bamulimbidde ddala naye ate ye president talimbika because yasinga okufuna ebiva mu kunoonyereza byetuyita intelligence ate ye alina n'obusobozi obugikyekingako n'okuyimirira mu maaso g'abannaddiini musajja mukulu mu myaka 80 n'omusobyo muze yawedde jjajja w'ensi eno ng'olimba tiwali babadde because bino bigenda muswaza garaji yewange police station era njagala waliwo tv ezimu ngawe NBS ebiki bajansi bayo batuukayo ku makya g'okufa mubajjeeko footage gye balina babalagira era namwe abalinamu egundi muvuge mugende wane Butambala is an hour's drive mulabe scene of crime mulabe ebituli ebya garaji bye bakuba amasasi ne batta abaki abantu kakati oyo muzeeyi alimba ali kukulimba eggwanga waliwo terrorism nti waliwo ganga zetwetukuŋŋaanyiza alimba awedde emiki emirimu kampeni yaffe ey'okukabanja yomwe ne Museveni akalulu yakabanja era naye akabanja kubanga naye agamba bamubbako obulunti bwamuluma mu kalulu akakola ki akagwa naye yakanoonya because agamba nti kampeni yaffe yali egamba abantu twagamba abantu kanoonya ye takanoonyeza ne tubagamba kalonde ye takalonze tubagamba kakuume akakete akakuumye tugambe bakabba kakole ki kabanja je nga kati agamba bali bagala kunziba bululu ate yakabanja nako mu 8 nga sina kakiyeta kafunye nanyiga nnyo n'agenda alwana n'olwekyo ebyabaddewo kwabadde kutta abantu okuwedde emirimu okutaliiko agamba I know